oluvannyuma lw'ennaku eziwerera ddala 625 nga Dr. Kizza Besigye retired Colonel ali mu nkomyo, kati ate ennaku nazo zigenze maaso n'okuba nga ziwerera ddala ng'ali mu ddwaliro wali ekkulu e Mulago, agenda maaso n'okuba nga ajjanjabwa oluvannyuma lw'okubeera nga yakolapusinga oba yazirika ng'ali mu kkooti bwe baali baleese omukulu Orlando okumulumiriza, omuzungu oyo amanyiddwa nga Orlando okubanga amulumiriza, wabula Dr. Kizza Besigye n'aluma kwebaza eriibwa, n'akomba kwebaza eriibwa, n'agamba nti nedda tajja kukkiriza ebyo kkooti bye yali etandise okubeera ng'ekola olw'ensonga nti yali takkiriziganya nabyo ebitundu 10 ku kinne waakyo. Dr. Kizza Besigye oluvannyuma lw'okuzirika okwo bwe yatuusibwa e Mulago, tebaamuteeka balwadde ba bulijjo we babateeka, wabula baamutwala mu ICU ng'embeera gy'alimu taasulewo taasiibewo yali ku mimwa. Olunaku olwali ng'ennaku z'omwezi 7 Augusito omwaka 2026, minisita ow'ebyobulamu mu ggwanga era nga kye kifaananyi ky'okubako amaaso Dr. Chris Baryomunsi ng'akozesa omukutu omugattabantu avuddeyo n'annyonnyola nti akyaliddeko Dr. Kizza Besigye mu ddwaliro, era okusinziira ku bubaka Dr. Chris Baryomunsi bw'awandiise agamba nti embeera Dr. Kizza Besigye mwali kati eri yaddeko nti akubye ku matu era agenda abeera bulungi. Listen to this. I paid a visit to Dr. Kizza Besigye today morning at Mulago Hospital, where he is hospitalized. He is steadily recuperating and I wished him quick recovery. I thank the team of medical workers that are attending to him. Nti nkyaliddeko Dr. Kizza Besigye enkya ya leero ku makya e Mulago gyali gyafunira obujjanjabi, atandise okubeera nga assuuka era mwagaliza okuwona okulungi oba okuwona okw'amangu. Nebaza ttiimu y'abasawo abali mu kumukolako. Ebyo bigambo ebyogeddwa oba ebiwandiikiddwa Dr. Chris Baryomunsi, minisita w'ebyobulamu mu ggwanga, ng'agamba nti akyalidde Dr. Kizza Besigye leero era nti Dr. Kizza Besigye atandise okukuba ku matu. Wabula njagala okutegeeza ebigambo bino we biwandiikiddwa olunaku olwaliro minisita w'ebyobulamu Dr. Chris Baryomunsi nga omukulu atwala amakomera mu ggwanga oba goyinza okuyita Commissioner General of Prisons Dr. Johnson Byabashaija we yasinkanyeko bannapaliyamenti olunaku lw'eggulo, yagambye nti we wabaawo omulwadde oba omusibe ng'alina obulwadde obw'enjawulo nga yeetaaga abasawo ab'enjawulo, n'agamba nti luzira teyina bujjanjabi bwa kikugu bwe butyo, wabula bakukkiriza n'olaba omusawo wo. Kati mukadde nga Dr. Chris Baryomunsi agamba nti Dr. Kizza Besigye ali bulungi. Banna PFF ng'ekifaananyi bw'okiraba, olunaku lw'eggulo bakubye olukuŋŋaana lw'abamawulire ne basaba Dr. Kizza Besigye akkirizibwe atwalibwe bweru w'eggwanga nti embeera y'obulamu mwali mbi. Wabula ate minisita Dr. Chris Baryomunsi yagambye nti embeera y'obulamu eya Dr. Kizza Besigye egenda etereera. Wabula baba PFF bagambye dda nti nedda, in fact embeera kati esusse n'okubeera nti ali Mulago, yeetaaga kusitulibwa atwalibwe emitala w'amayanja ayongere okwekebejjebwa n'okubeera nti afuna obujjanjabi. Kati ekibuuzo essaawa zino ne kibeera nti ekituufu kati tutwale kyani? Kuba bo banna PFF bagamba nti dokita yeetaaga ne Mulago tekyamusobola. Wabula ate ye Dr. Chris Baryomunsi minisita agamba nti asanze embeera eri yaddeko. Ekifaananyi ekyo kya bannabyabufuzi abasatu ab'oludda oluvuganya gavumenti, Dr. Kizza Besigye, Erias Lukwago, PFF,
kati abasatu bano nga bw'obalaba mu kifaananyi Erias Lukwago wetwogerera ali mu kkomera ate nga mulwadde. Dr. Kizza Besigye ali mu ddwaliro era ng'embeera mwali ekyaliko ebibuuzo. Bobi Wine, Mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu naye ali bweru wa ggwanga olw'ensonga ez'okutya nti yali wakugombebwamu obwala oluvannyuma lw'okubeera nti yawakanya byonna ebyagenda maaso olw'okuba nga bitambula mu kalulu. Awo nno nga tuvuddewo muna NUP omukulu amanyiddwa nga Machete bwe yabadde yakakomawo yakomyewo ng'alina enviiri ku mutwe gwe. Muna opposition omukulu Munyagwa Mubaraka n'avaayo n'agamba nti waliwo ekitali kituufu, kisoboka kitya Machete okuva mu kkomera n'ajja n'aba ng'alina n'enviiri. Kati nno Machete ng'ayogerako eri Innocent Gusuulwa yavuddeyo n'atukakasa n'atubuulira nti ye musajja si wa bulijjo, sniper awedde emirimu era omusajja omugezigezi, y'ensonga lwaki asobodde okufuluma ekkomera ng'alina enviiri. Wuliriza bigambo bya Machete. Obadde n'enviiri ekitalya? Mbadde n'enviiri ekitalya nenga teri musirikale amanyi nti mbadde n'enviiri ekitalya. Tobadde togenda ku foreign? Ngenda ku foreign nga tebakulaba? Ate ntya Katonda asaasire bakyali banga bambala enkofiira nga gye mbadde nyambala. Kyovola ba French cat singa tebwabadde ddala busibe naalibadde njijanga nina bweziti. Machete, ekitalya obadde oyambala enkofiira? Kyovola bankugambe teri mugenyi wange yali ankyaliddeko mu vista yali alabye ku mutwe gwange. Always mba nina enkofiira. Sino nti mata ndi mu kisaawe, sino nti mata ntudde ku foreign, sino nti mata ndi mu kulya mmere, sino oba nzikidde muteya. All 24/7 mba nina enkofiira. Njijako enkofiira nga ndi mu kinaabiro. Out of which basebe bannange babadde bampa respect. Bakiriza enkofiira ekitalya? Buli ayagala solo gyambala? Si buli ayagala. Buli lwaki obadde ogyambala? Olina kuba ng'oli musiraamu kyekisooka. Enkofiira gy'obadde oyambala ya Kiisiraamu? Nyambala z'abasiraamu zokka. N'ekitambaala kyange. Era bwe njijako enkofiira nsiba kitambaala. Bwe njijako ekitambaala nsiba banana gye nsamba nayo omupiira. Bwe njijako uniform nga nyambala jazze. Bakulembeze banna abalala nabo baali beeyisanga gwe basiraamu banna abalala? Ate anti nze nkugambye I know who I am. Nze ndi kyali wa Bobi Wine. Siganye. Wali Bobi Wine si yabadde afugawo? Ekitalya si yafugawo? Prison si yafugawo? Togamba nti si yafugawo. Naye amanyi gatuukawo. Gomanyi mbasibe bameka tuli abasibe 2817 we banteredde. Kyogamba Bobi Wine abadde ayogera ku basibe 28. Kyengamba amateeka gabadde gakola oli ga prison gabadde gakolawo. Tulina amateeka 36 gatembiddwa mu buli wodi. Amateeka mu buli wodi mulimu amateeka 30. Mu wodi mukaaga gye basomera amateeka wali amateeka 36. Kana kasanizo kati? Saawukana kasanirizo. Kakola ki? Kasanirira nviri zange. Nsanirira mu kinaabiro. Bigambo bya Machete. Awo nga tuvuddewo omukulu omukulembeze w'ekibiina ki NUP His Excellency Bobi Wine bwe yabadde ng'ayogerako ne Kawalya Isaac Case yavuddeyo n'aweereza obubaka buno nno nga mwe yatwalidde ne Honorable Ssemujju Nganda ng'ayongera okunnyonnyola ku mbeera egenda maaso mu ggwanga na lwaki yagenda maaso olw'okubanga eggwanga lino alyabulira. Abandi mutera kubanga mukozesa ekigambo okubomba. Bobi Wine yavuddeyo n'annyonnyola lwaki yagenda maaso olw'okubanga abomba kuno nno nga kwe yagattidde ne munywanyi we oba munne Honorable Ssemujju Nganda kyagambira ddala nti ddala mu mazima kyali kyetaagisa. Awo nendaba muganda waffe Ssemujju Nganda nga naye yawanganguse yadduse mu nsi yaffe. I want to understand because wano toli illegal immigrant, I'm sure wajja ne visa.
Secondly, totally undocumented. What is your status today? Ndi wano naye siri wano mu America nga anoonya obubudamu wano mu America. Nedda nadduka mu nsi yange nensibira mu America naye ntambula sa America wokka. Ojja kumala ondabe Bungereza, ondabe Buwalabu, ondabe mu nsi za Africa ze nsobola okugendamu zisirinamu bulabe. Ng'ekigendererwa kyange kukunga bannayuganda bonna gye bali twekolemu omulimu tulabe nga tutaasa ensi yaffe tugize bupya. Si nze nno nzekka n'abalala bangi nnyo, abamu be bansooka okuwaŋŋanguka, abalala baakawaŋŋanguka. Nabadde awo nendaba muganda waffe Ssemujju Nganda nga naye yawaŋŋanguse yadduse mu nsi yaffe n'abalala bangi. Kino tetukikola lwa kwagala, ne tukikola okugenda ku safer front. Yes. Nti kakati wano singa tusigadde Uganda twandibadde tetulina mugaso, kuba singa nasigala Uganda either singa ndi mufu oba singa bambuzaawo nga ndi eyo mu basement y'amafene nga bantulugunya oba nga ndi mukomera ndi mukuwona. Lwe basooka okumpamba ojjukira bantulugunya ne bankolako buli kyabulabe. 2018? Yeah. You know? Then ne bansindika mukomera nga bwe bakoze ba Eddie Mutweba, Muwanga Kivumbi n'abalala. Naye nga bwe nagambyeko nti he who fights and runs away lives to fight another day. Kakati twakyusa bukyusa front line, tuli ku lugendo, tugenda kunaba wana America okugenda kunaba wangi nnyo nga netola ensi yonna, naye nga final destination eri Kampala yo Uganda. Mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ati nno nga tumaliriza wiiki eno, mwana mulenzi amanyiddwa nga Sadaman Makebe yafunye omukisa ogwogerako n'omukulembeze w'ekibiina ki NUP Mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu. Wabula Sadaman Makebe mwana mulenzi ono yafunye akabenje akabadde akabye nnyo. Was a very nasty one. Wabula agamba nti kandi banga tekabadde kabenje kagudde bugwinti kabenje benje alina kyasuubiriza ye era omusajja ali intelligent oba alinamu endowooza ey'amangu. Kati nga nkulekera Sadaman Makebe emabegaawo ngenda kukulekerawo n'omukunzi w'ekibiina ki NUP omukulu Habibu Buwembo bwe yabadde akyaddeko ku TV wali eya NBS bwe bamaliriza yabadde afuluma ne Honorable Namere. Omukulu Habibu yadduse 10 nga tayagala kubeera mu kifaananyi kyekimu ne munna NRM. Yagambye ntaayi ndeka sadize ekyebande kukuba mwenzire waka webantomere. Yes, Mr. President, nandi okupichi ode omotoka ebadde avuga mu maaso naye nze kuba ng'esaakirabenga akabenje. That's why abakyali bange basaimu mbadde mbaga bafollowing up kubanga yabadde avuga noweri yatulabe nga tujja ku piki n'ava mu leeni ye nadda mu leeni yaffe n'alinnyo n'omuliro akikola kagenderere era n'atukubaawo jawo silently kati batya kutemula openly, so mwegendereze baganda bange ebetaaga nnyo. Mr. President, tugenda kumubula. Amina. Namusabire muganda wange kimwe bali mulambulako muganda waffe. Esebo tumusazeeko wano. Ebifaananyi bibiri awaze wano nga abadde yenna yika musaayi naye kati olaba agenda ati kale sebo webale nnyo kumubuuzako. Mr. President, abuddeko Woga wateganya ng'ejja mu bigere President abamuzimuka nga zirangidde mu ffaamu. So, actually, kibadde serious olaba nagundi mungi nnyo. Ndogoza nnyo bakulembeze baabwe. Tufu muli kyakulabirako kyamaanyi yensi. Kyetukakatako muganda wange. Kubadde nawo. Luzes nyingi nnyo sebo. I don't know that you saw the pictures. This is how I came here. That's all.
Twagala makwateo ka video ne honorable minister. Ovvero oggi kujja. Habibu. Neko musajja w'abantu. Tasi kuleba ona limboba. Honorable minister. Ali ono kusimbula w'ekiti. Ale nzikiriza nkutegeze ku bannaffe aba Honey Bites bagamba nti bo omulimu gwe bakola gwa kukolera byakulya eby'abaana abadda ku masomero. Bwe tugamba abaana abadda ku masomero saabo bokka abadda ku masomero wabula n'ababeera ewaka balina package ey'ebyokulya eby'abaana mu line efaananako bwetyo. Gwe bakubire bukubizo bagambe njagala package y'ebyokulya by'abaana abali ku masomero oba abaana abalya ebyokulya. Balina ebyokulya yogera ku daddies, yogera ku binyeebwa, amawogola, yogera ku bagia, yogera ku cupcakes, yogera ku donuts. Osobola okubafuna ku 0709 787508 ate era mukadde ke kamu bw'oba oyagala ku pizza size yonna era namba y'emu. Ate era mukadde ke kamu bakola ne cake eza buli mukolo babayita aba Honey Bites. Njagala n'okutegeeza ku bannaffe aba Alson Painters UG bano basiizi ba langi era nga balina obukugu mu kusiiga langi era bamanyi ne langi ki egenda ku kizimbe kyo era mu ruumu ki. Tebasobola kuddira langi yandigenze mu kisenge ate ne bagisiiga mu ddiiro ey'omu dining ne bagisiiga mu kinaabiro. Nedda, Alson Painters UG omulimu gw'okusiiga langi bagukugukira ddala. Basiiga ebizimbe okuviira ddala ku ruumu emu paka ku makalina n'amakalina. Gwe bakubira ebukubizo bagambe nti Alson Painters UG namaliriza okuzimba ekizimbe kyange. In fact ne bw'oba olina ekizimbe nga kikadde nga olaba langi yaakyo efaanana si bulungi, Alson Painters UG bazze kugonjoola ensonga eno. Bakubire ku 0705 1936 be bannaffe aba Alson Painters UG. Aba Sydney Omusunsuzi erinnya eryange yenze aba Sydney Omusunsuzi. Yenze atuula emabega w'omuzindaalo buli lunaku era ly'eddoboozi ly'owuliriza ku mukutu guno aba Sydney Omusunsuzi ly'eddoboozi eryo era ng'omukutu kwoli gwe guno ogwagaliwo. Nagamba nti information yonna gy'olaba ku channel eno tetugattamu kintu kyonna ate tewali kye tutoolamu. Information nga bw'eba eyingiddewo ffe bwe tugikwata ne tugikuwa. Kati gwe omulabi n'osalawo ki eky'okukozesa information eyo. Kati ky'ogenda okukola mukwano gwange bw'oba omaliriza okulaba vidiyo eno, likinga, commentinga ki ky'olowooza, mukadde ke kamu subscribinga bw'oba nga omukutu guno oli mupya. Ate era mukadde ke kamu sharingira mikwano gyo girabe vidiyo eno ate ne videos endala ku mukutu guno. Agaliwo YouTube channel mwebale kutulaba.